الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله جالس من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، وتحط عنه 1000 خطايا. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. رواه حاكم وقال حديث صحيح. أتنزل الله تبارك وتعالى نني متنا مجه أغترين بكيندف akyatulekedde akalembekereza k'obulamu buno ng'ayagala nze naawe twongere ku mirimu emirungi gye tulowooza gye tulina. Nkakasiza ddala nze naawe teriyo amanyi muwendo gwa mirimu gigenda muyingiza jjana. Kyobola Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obuwangaazi buno, omuddu yeyambe abadde omummu abaasoma omanyi bulungi nnyo pasimaaka ya biology gwe wakola, ng'omanyi passmark chemistry gwe wakola. Abali ku university omanyi simaya passmark, byonna bye wasoma olina marks z'omanyi nti zino in particular zikuyisa ng'oli mu degree efaanana bweti. Abayitira mu first class degree, marks ze wali oyagala era ze wakolera n'ozifuna, nkakasa wali ozimanyi, ng'okakasa bwenfuna zino mpitiramu A class, first class degree. Bw'oti amaanyi wagateekayo n'ofuna ekyo kye wafuna era nakati okyenyumirizaamu. Abooluganda abakkiriza obunkenke nze naawe bwe tulina okubeerako teriyo amanyi muwendo gwa mirimu
gigenda tuyingiza jjana kikulaga nti omukkiriza ono nga bw'otamanyi abangefu bakola eddakiika 2-3 Allah zakyakulekedde ayagala obeere mu baddu abalongoosa. Hadithi emu mbaka yatugamba nti abange tetwegombanga okufa n'awa n'ensonga nti omuddo ono Allah okuwa akalembeekereza ng'obadde mukozi wa mirimu mirungi Allah n'akuwa eddakiika 2 kikuwa okwongera ku mirimu gye emirungi. Amakulu tetumanyi mirimu gyenkana ki gigenda tuyingiza jjana. Omukkiriza akola bukozi kadde konna aba akola kusanyusa Allah. N'atugamba era mu hadithi eyo yennyini nti omuddu abanga abadde mwonoonefu era eddakiika 2 Allah subhanahu wa ta'ala zaakuwadde ziyinza okuwa okwenenyerezaamu Allah tabaraka wa ta'ala olwenenya olutayinaayinwa. Faidhan abuluganda abakkiriza ekyengera ky'obulamu buli omukola kubeera okutunulako nga bw'olwotunula bw'oti ofunawo empeera, kubeera okwogerako nga buli kigambo ekikuvaamu okifunamu empeera mu maaso ga Allah, kubeera okukwata kwonna ku kyokutteko ng'okifunamu empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, kubeera okutambula nga buli lutambula lwonna lw'otambula okakasa yukarribuka ila Allah, kukusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala, kukusembeza eri okwagalibwa Allah, kubeera okuwulira kwonna kw'owulira byonna by'owulidde ng'ofunamu empeera. Bw'atyo Allah bwe yatuwa obuwangaazi bwaffe omukkiriza obuwangaazi bwe abeera mu baddu abalongoosa. Obudde bannange butuweddeko, kitaffe bagenze, bamaama basinga tetukyabalabako, basinga Allah batutte, bajjajja ettaka lyabalyadda, nze naawe fe abaddako abange tubeere mu baddu abalongoosa. Allah subhanahu wa ta'ala mujjuvu wa bitendo byetumutenda nabyo, tebiriimu naqaisi wadde radha'il, tebiriimu yadde obukendeevu bwonna kakubeere okukkakkanyizibwa. Abooluganda abakkiriza yasaanye okwesigamira Allah tabaraka wa ta'ala mu nsonga zaffe zonna. Tumulaajina Allah subhanahu wa ta'ala asiimiga n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gw'atulaamira entakira mu Qur'an yagamba nti fala wa rabbika, yalayira Allah subhanahu wa ta'ala ng'okulayira kwa Allah abatasinze ekyo ky'abalayidde, kuzuukusa bwongo bwange naawe tusseeyo ebirowoozo ku ekyo Allah ky'abeera akonyeeko mu mbeera y'okulayira, kikulaga obukulu bw'ensonga eyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fala wa rabbika la yu'minun, tetugenda kubeera bakkiriza, yamugamba nti Muhammad abantu bo tebagenda kubeera bakkiriza hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, okutuusa nga tweramuzisizzaako mbaka amakulu ng'obuwangaazi bwaffe bwonna buli kyogenda okukola osooka kutunula omubaka yakola atya. Baganda baffe abakitwale okola embaga naye omubaka yakola atya, yenna ayagala okusuubula omusuubuzi gweddayo tunula omubaka yasuubula atya. Abazadde endera gye mulezeemu abaana gweddayo weramuzisa omubaka kwa maka go olaba gafaanana ng'ag'omubaka. Qur'ani mweri, adhikaari mweziri ne ibadaati zonna endala ezisuubirwa okubeera nga buli lunaku zibeera ziri mu mayumba g'abaddu abasiraamu. Abange tugobere omubaka Muhammad, tugoberera seeka alina ebizibu bye, alina okwagala kw'omutima gwe, alina obulwadde bw'obwagazi bw'edduniya, alina obwagazi bw'okubeera ng'atutumuka ng'awulikika. Ebyo byonna kasita bijjula ne biyingira mu kifuba ky'omuntu akyusa amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Nawe kyabooluganda abakkiriza tukwasanga seeka eddiini yo tuli omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga buli kalungi konna akagenda okutuusa ewa Allah ng'oli min alfaizin yakakubuulira, era akagenda okutuusa mu maaso ga Allah ng'omuddu akaaba ya layitani takattu ma'a rasuli sabil, omuddu akaaba yejjusa okubeera nga yayawukana ku njigiriza n'enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Embeera efaanana bw'etyo omubaka yakkomako n'akulaga bw'otayita, n'akulaga bw'otayogera, n'akulaga bw'otayambala, n'akulaga bw'otebaka, n'akulaga bw'otakola mbaga, n'akulaga bw'otasuubira brother bw'otasuubula, byonna omubaka Muhammad sallama byonna yabiraga ummeeno n'emala nemuwako obujulizi. Hajjatul wida omubaka abuuza basahaba nti abange ahal ballaghtu, abange ntuusizza? Basahaba bonna ne magamba nti otuusizza. Bonna baatuweera obujulizi nga kakasanze naawe era tubakubaawo ffenna singa ddala nga tuba bamazima, era nakattu kakasa nti omubaka Muhammad sallama yogugwe yagukola. Allah yamugamba nti wama ala rasuli illa albalaghul mubin, emirimu gy'ababaka Allah subhanahu wa ta'ala bye yatumanga kwalinga kutuusa. Fadhakkir Muhammad abantu bajjukize, sayadhakkaru man yakhsha, omuddu alimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala anaabamu n'okwebulira. Abooluganda abakkiriza tuva mu mwezi oba twavudde oba twamazeeko omwezi ogwa Ramadan nga Allah atunuulidde nnyo obuwangaazi bwaffe obugenda okuddako. Gubadde omwezi gwa Ramadan nga omwezi ogwo bujulizi gye tuli.
Allah gwe yatuwa ng'omwezi ogwo wallahi tukakasiza ddala era ng'obumu ku bujulizi bwe twavudde nabo mu mwezi ogwo nga buli omu yeekakasaako nti asobola okujeemulukukira Allah, asobola okuwangaala nga tajeemera Allah. Obunkenke obutubaddeko omwezi mulamba ne twerekereza haramu yenna ne tumwesamba ne tumuviirako ddala, kabonero akakulaga nti omuddo osobola okuva ku zambi lwana bwezizingirye oleme kuddayo ku mbeera eri gy'obaddemu ey'okujeemera Allah tabaraka wa ta'ala. Nabo Buluganda bakkiriza omwezi ogwo gwa Ramadan gutunuye n'eriisa jjogi, teekayo ebirowoozo byo, empangala gy'obadde owangaala n'okukyuka. Gwe mu buwangaazi bwo oliyawokko ku nkyukakyuka. Abaddu bangi abatannawasa ng'awangaala obulamu bulala, era bw'amala bw'atyo okuwasa ogenda okulaba nga endabika ye ekyuse, ogenda okulaba nga enjogera ye ekyuse, ng'endya ye ekyuse, endya nga ya buvunaanyizibwa, takyali endya eri gy'abadde alya y'ekiwuulu. Ogenda okulaba nga ennyambala ye ayina by'amanyi nti kati wano olugoye lujja kuddugala, simala gatuulawo, wano simala siyinza genda mu bantu nga sigolodde. Ayina ekitiibwa, ayina olusula Allah lwamusulamu olwa ibaada eno gy'aba ava okukola, olwa ibaada eno gy'aba ayingidde oba gy'aba atandise okukola. Abaddu bangi bafuna emirimu naye bw'abanga tanaafuna mulimu ayina obulamu bw'abadde awangaala oba obwavu. Allah bw'amuggulyawo n'afuna omulimu n'afuna kasente, era ogenda okulaba enkyukakyuka mu buwangaazi bwe, ogenda okulaba nga endyaye, ogenda okulaba nga akayumba kakyuse munda, enneebaka ye sooka aguze empya, ogenda okulaba nga abooluganda abakkiriza abaddu bangi Allah subhanahu wa ta'ala bawadde ebyengera naye nga bwe baali oba bwe bali kati si bwe baali Allah nga tanaba byengera ebyo, era ogenda okulaba nga ekyengera kimulabikako. Abooluganda abakkiriza ekibuuzo gwe bwe weetunula mu booti gw'olaba Ramadan eno olina obufu bwonna bwonna obukulabikako nti obadde mu basiiba, tutuuse to the extent nga baddu abakafiiri yeewuunya omuddu abadde asiiba mu Ramadan era nga yeewuunya ebikolwa bya haali. Naye omusajja oyo abadde mulungi mu kisiibo naye ekisiibo ke kyawedde, omukyalo oyo agenda kukunamira ekyalo kyonna kyewuunye. Abakyala bazzeeyo dda mu arcade ng'era weetero bagamba, bazzeeyo dda n'okufumubira ku dduniya Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera ey'okuginoonya ate mu mbeera ey'okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza tulabikeko obufu bw'okubeera nti badde mu baddu abasiiba, nga bw'olabikako obufu bwa ssente ng'obadde toziyina, nga bw'olabikako obufu bw'okumaliriza okusoma ng'obadde tomaliriza kusoma, nga bw'olabikako obufu bw'okufumbirwa oba obufu okubeera nga owasizza. Abooluganda abakkiriza obulamu bukyukira ddala, obuwangaazi bukyukira ddala, endya ekyukira ddala, byonna buli omu amanyi okukyuka kwe yakyuka oluvannyuma lw'okubeera nga awasizza oba oluvannyuma lw'okubeera nga afumbiddwa. Nabwe kikyo Ramadan eno kabonero oba gubadde mwezi ogutunnyonnyola oba ogutulaga butya bwe tulina okuwangaala obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo ku mwalyo guno ogw'edduniya. Nkakasa obuwangaazi obwo nze naawe tetumanyi buwangaazi bwe tusigazzaayo. Saawa yonna akaseera tukutukawo n'okuwuliziganya wakati waffe, saawa yonna tukutukawo n'okuwuliziganya n'emikwano gyaffe, saawa yonna tukutukawo n'emirimu gyonna egitwerabiza Allah. Baganda baffe bangi Allah tabaraka wa ta'ala bawadde, bawangaya mu UK, bawangaya mu Denmark, bawangaya Dubai, bali Bahrain, bali mu nsi ez'enjawulo, naye bangi bakozesezza advantage eyo Allah gy'abawadde, nga bangi mu bo nkakasa balina obujulizi nti waliwo abaatuuka wooli nga ye yagenda okutuuka mu UK ne bamudipooti ali Uganda, takyasobola kuddamu kulinnya nnyonyi. Bangi abagenze Dubai Allah n'abageya ne bamutikka n'abamuddiza ku nnyonyi nga ne passport ye biwandiikiddwamu, tumanyi bye bawandiikamu, nga tayinza kuddamu kufuluma nsi ye. Bamuzza talina kayina nga byonna biresse gy'abadde agenze, gy'abadde anoonyeza obulamu. Naye busaba Oluganda bakkiriza bangi Allah bawadde ekyengera n'akutebenkeza, wonna waakutebenkeza. walaqad makkannahum fiima walaqad makkannaakum fiima immakkannahum fi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nabatebenkeza oba mbatebenkeza olutebenkeza mu ebyo bye natebenkeza mu abo ababasooka nga bwe yatebenkeza abatusooka. Abooluganda abakkiriza twebulire nnyo na buli omu ky'olina, obuwangaazi bunene bw'olina, ebyengera byonna byolina mu buwangaazi bwo. Allah subhanahu wa ta'ala si gwe gwasosobbiwa ate era nga nkakasiza ddala si gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okusembayo okubiwa. Kozesa ebyengera bino Allah byakuwadde. Ayina obulamu Allah obulungi bwakuwadde, ayina obuwangaazi Allah bwakuwadde bw'atawadde balala, ayina ebyengera Allah byakuwadde. Bameka bye mwasoma nabo ng'emirimu tebalina. Naye abaddu tukozesezza obuwangaazi buno Allah bwatuwadde mu kifo ky'okulongoosa
ate twongedde kwonoona tubadde bagovu mu Ramadan naye nze naawe Allah tusaasire tuleme kubeera mu baddu bafaanana bwe batyo abaddu baddayo dda ku mazambi essola zokka lutalo abaddu adhikaari ba'da essola awo wonna lutalo tekyali kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda abakkiriza obuwangaazi bw'omuddu yenna abadde yeeyita nti musiibi Allah gwe yakowoola nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yakowoola abasiibi ne tumwanuku yakoola Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza era ne tumwanukula nga tweyita ng'omuddu yeeyita nti mukkiriza sijja kugamba nti toli wabula nga tweyita nti tuli bakkiriza naye kyewuunyisa omuddu yakakasa nti Allah gwe yagamba okusiiba era ng'akakasa Allah agenda omugamba okusiiba ng'akakasa ali mu abo Allah be yakowoola nga basiibi era be yakowoola nga bakkiriza okubeera nga twazzeeyo dda okujeemera Allah tabaraka wa taala gwe tugamba nti gwe twakkiriza era twasiiba tuli bakkiriza era nga tukakasa ffe Allah be yagamba okusiiba abooluganda abakkiriza tuddeyo buli omu weekoleko assessment buli omu weetunule tulemu abooluganda abakkiriza gulabikako obufu bw'okusiiba obuwangazi Allah subhanahu wa taala abukuwadde obulamu obulungi Allah subhanahu wa taala abukuwadde amaaso ge Allah subhanahu wa taala agakuwadde emikono Allah subhanahu wa taala agikuwadde ebiyungo ebyo byonna Allah tabaraka wa taala abikuwadde naye byonna yagamba nti la'allakum tuslimun yagamba nti wakadhalika yutimmu ni'matahu alaykum musati nahari Allah yagamba nti waatu Allah subhanahu wa ta'ala ababunduggulako ebyengera bye abayinjiwaliza ebyengera bye la'allakum oboolyawo abaddu abo banaajeemulukukira Allah banaabeera bagonvu eri Allah tabaraka wa ta'ala abooluganda abakkiriza twetereze tuddeyo tutye Allah subhanahu wa ta'ala nga tubadde tumutya mu Ramadan omwezi gwa Ramadan gubadde mwezi guteekateeka butya buwangaala obuwangaazi bwo obusigaddeyo abange essaawa yonna tudda mu maaso ga Allah ssaawa yonna Allah subhanahu wa ta'ala bameka bakwatidde mu nnyonyi gwe mirundi emeka gy'ogenze era nda nodda n'ogenda e Canada nodda n'ogenda mu Australia nodda n'osuubula e Dubai nodda n'ogenda e China nodda bameka Allah battidde mu nnyonyi awo gulooza Allah lwaki tannakuttira mu nnyonyi awo ayagala otuule olongoose gy'ali ayagala kulimiro otambule nga gojjukira ayagala okulabako kubeere nga buli woolaba booti oyina empeera z'ofuna mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezimu ku hadith z'ensoose okusoma yatugamba hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhu sahaba n'atugamba ati awwal abagenda okusookera ddala awwal man yud'a ila aljanna fenna twasiibye oba tubadde tusiiba nga tugamba nti aljannatul ghaaya ejjana eno kyekirubirwa kyaffe gye twagala naye nabbi yagamba nti awwal mazima ddala abagenda okusooka abagenda okusooka okuyitibwa to be invited abagenda okusooka okukoolebwa eri ejjana yagamba nti alladhina yahmaduna Allah ababaddu abeera nga batendereza Allah subhanahu wa ta'ala nabbi n'agamba nti fi sarra'i wadh-dharra'i nga babeera bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera babeera batendereza Allah subhanahu wa ta'ala bamutendereza mu kyama bamutendereza ne mu lwatu babeera buli kaseera ennimi zaabwe ziteetera kujjukira Allah okuva ewaka bisimillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bw'aba akoma ewaka bisimillahi kharajna o bisimillahi mpaka edduwa gyekoma buli wabeera ayingira oba kyebagala nga asoma edduwa yaawo oba ali ku kkubo ng'asoma edduwa yaawo oba ali mu katale ng'asoma edduwa yaawo oba agenda kubeera sanyule ne mukyala we ng'asoma edduwa yaawo oba agenda kulya ng'asoma edduwa yaawo oba amaliriza okulya ng'asoma edduwa awo wonna kujjukira Allah fisarra'i ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ajjukira nnyo Allah mu kaseera konna amujjukira mu kyama ne wabeera atudde waati ne wabeera asiriikiridde oba ali mu train oba ali mu nnyonyi oba ali kagaali oba ali mu motoka ali mu jjaamu buli kaseera olulimi lubeera luteetera lujjukira Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah allahu akbar abange malayika eziwandiika emirimu emirungi tuzifuule bize omukkiriza omuddu yenna asuubira okusinkagana Allah malayika ewandiika emirimu Allah nga bwe yatugamba nti wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid toyina kigambo kyonna kyoyinza kwogera okuggyako nga kiriko abawandiisi waliwo abalindidde mu bulungi bwakyo waliwo agenda okiwandiika ne mu bubi bwakyo waliwo agenda okiwandiika abange malayika eziwandiika ewandiika emirimu emirungi eri ku mukono gwo ogwa ddyo gifuule bize
beera ng'osabbaha Allah. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadithi endala etali ku zino zensomye yagamba nti ffe buli kaseera twalinga twambuka olusozi bambuka olusozi bagamba subhanallah 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 ng'obeera ng'oyambuka olusozi amadaala ga kalina ng'ogenda okwebaka gy'osula oyambuka ogamba oti bo bali abaagazi b'ejjana wallahi yadhkuruna Allah balinga bajjukira Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim nga bayimiridde wonna batambula bajjukira Allah qiyaman batambula bajjukira Allah. Ibn Mas'ud agamba nga okutambula kwaffe Allah tebakoma kusoma dhikri tebakoma nga kumujjukira mu Ramadan tetuno abaddu adhikari ba'da as-salat abaddu tebakyalina budde mu Ramadan abadde mugonvu ng'agenda okujja essimu ajjukira nanzijukire ng'abadde agirabidde olulimi lulimu kuteetera kujjukira Allah. Naye leero kati olusaza salaamu bwe tuti ffenna emikono mu nsawo ng'okebera ku WhatsApp kyokka eno bw'ogamba Allah nti astagfirullah 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 eno Allah omugamba kukusonyiwa weetondere otya gw'oyagala oba gw'ogamba akusonyiwe naye ng'ebirowoozo bye tebiri ku ye gw'ogamba okukusonyiwa biri ku WhatsApp obwongo bwonna buli otuuka n'okwogera ekigambo kyennyini nga tomanyi kigambo mu butuufu bwakukyogera oba kigambo kyogera kitegeeza ki. Oluganda bakkiriza Ibn Mas'ud agamba nti ate bwe twatuukanga ku museetwe amakulu bavudde kasozi ne batuuka ku museetwe nga tugamba Allah nti alhamdulillah yahmaduna Allah wallahi nga buli kaseera babeera ba alhamdulillah 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 naga ate bwe twatuukanga kaserengeto nga tukkirya nga basahaba abasinga oboyo abamu ogenda okuyanga ati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Abange baali abasajja alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ate nga wayatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard nibaka kasanti rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak wa yawkana Allah faqina adhaban nar. Ebakoze ebyo aya jegwera Allah agamba nti bamalirizanga nga basaba Allah tutaasa omuliro Allah tabaraka wa taala waman tudkhila an-nar faqad akhzaita. Allah subhanahu wa ta'ala inna gwana ayingiza omuliro agenda kubeera mu nnaku esinga okubeera ekika ekyawaggulu agenda kubeera mu kunyolwa agenda kubeera mu bulumi agenda kubakakkanyiziddwa olukakkanya olutayinaayinwa. Abooluganda abakkiriza okukkakkanyizibwa kwe mu dduniya muneeno omuddu yenna okuvuma n'akukkakkanya abadde okukkakkanya kwe bagezzaako oba kwe baagala okukkakkanya obusiraamu oba n'abasiraamu abanga okusikukkakkanya naye waliwo olukkakkanya Allah tabaraka wa ta'ala lwagenda okukkakkanya abaddu abaali batamujjukira abaali batamutegeera abaali batamusinza walladhina ttaqaw fawqahum yawma alqiyama nga bw'ala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba surat al-Baqara tuzuyina lilladhina kafaru alhayatu ad-dunya wa yaskharuna min alladhina amanu yagamba nti baawundibwa abaddu abatajjukira Allah abatasabbaha Allah abatakkiriza Allah abatasinza Allah abawakanya amateeka ga Allah yagamba nti baawundirwa obulamu bunene obw'edduniya wa yaskharuna min alladhina amanu bajeeja bakakkanya abaddu abakkiriza Allah. Ne Allah yagamba nti walladhina ttaqaw fawqahum yawma alqiyama bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ku lunaku lw'enkomerero agenda kuleeta abaddu abakkiriza nga bali waggulu nga be bawaggulu kuba neeno aba bakkakkanyanga mu bulamu obw'edduniya. Abooluganda abakkiriza mbakubiriza tubeere nga tuyitiriza nnyo okujjukira Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tajjukirwa mu Ramadani mokka wabula mbeera z'abaddu abakkiriza. Aya gye nsoose okusoma mu Surat Imran Allah tabaraka wa ta'ala yagamba inna fi khalqi as-samawati wal ard mazmaddala mukutondebwa fi khalqi as-samawati wal ard allo kutonda ku yatonda mu ggulu n'okutonda mu ensi n'agamba nti wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ilaha illallah. Buno obubonero teriyo yali oba teriyo atabulabangako. Allah n'agamba nti n'okukyukakyuka kw'ekiro n'emisana n'okukyuka kw'ekiro n'emisana yagamba nti la ayati li ulil albab obonno obonero yagamba nti bw'abantu oba bw'abaddu oba bw'abantu abalina amagezi ulul albab ye muntu ategeera alina obwongo obulamu. Abaddu bangi balina obwongo oba batendebwa amagezi naye totendanga omuddu yenna amagezi ebbanga lyamala nga tategeeraga Allah. Abaddu batenda abakoze ennyonyi batenda abakoze amamotoka batenda abakoze amasimu naye nga omazaalika tebategeera Allah. Toyinza kuŋŋamba nti osobola okukola essimu obwongo Allah yo bwakuwadde obuuma buno bwonna lw'omaze ng'ogenza ogattagatta n'olaba ng'osobola okuwuliza omuntu ali n'omaliriza ng'ogamba nti gwe okoze era n'omaliriza ng'owakanya Allah tabaraka wa taala era n'omaliriza ng'osinza Isa bun Maryam abanga omuntu afaanana bw'atyo si mugezi. Omuntu yenna ayitibwa omugezi yo yategedde Allah tabaraka wa taala gw'agamba nti inna fi dhalika mazmaddala obubonero yagamba nti la ayatin li ulil albab obubonero obwo buli
oba bwaba abaddu oba bw'abantu abalina amagezi gwe bwolaba bw'ota eggulu nga bwolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti yumsiku as-samaa an taqa ala al-ard ako nno kabonero kanene nnyo li ulil albab. Allah yagamba nti nze mpatiridde eggulu eryo obutabakuba singa ndita mumwe ani ayinza oddikwata. Allah subhanahu wa ta'ala ate bwe yayogera ku nsi eno kwe tuwangalira n'agamba nti yagiteekamu ensozi ng'ensozi zino ze zigikutte obutenyeenya tunuye olunyeenya Allah lwanyeenyamu ensi eno nga ayisa nga musisi oba gwe twatuuma musi earthquake ajja buzinanyenyamu eddakiika 5 fenna ebinda ne bitokota yoyo Allah tabaraka wa ta'ala yakutte ensi eno mu kuteeka kwayo kweteese n'ebeeraawo omukkiriza ebyo byonna bw'obiraba obwongo bwo ddala akakasa Allah nti olina okuba nga olina obwongo bulamu kyongera kunyweza nakutendereza nakusabbaha Allah olabe eggulu eryo Allah liwaniridde bighairi amadi tarawunaha terina mpagi yonna erikutte omuddo omukkiriza obwongo bwo bubeera bugazi buli walitunulira bw'ati n'agamba subhanallah buli walitunulira bw'ati n'agamba alhamdulillah buli walitunulira bw'ati n'agamba nti la hawla wala quwwata illa billah buli walitunulira bw'ati n'agamba nti subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi n'agenda ng'ayogera ebigambo ebyo ayongera okunywezaawo nti ebyo byonna abikoze ye Allah ebyo byonna biwaniridde ye Allah omutima gwe guno Allah subhanahu wa ta'ala agenda ajjula mu kifuba kye atuuka nga Allah subhanahu wa ta'ala ayanguwa naye okumudduukira mu mbeera z'obwetaavu bwe omuddo ono nga mwetaavu eri Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bwe yayogera ku nabbi Nuh nabbi Yunus ibn Matta radiyallahu anhu yagamba nti lawla annahu kana min almusabbihin Yunus ibn Matta yatuuka nga ali mu kizibu amiriddwa ekyennyanja ekyafaayo ekiwanvu si kyenjagala okugendamu naye njagala nkulaga embeera y'ebizibu omuddo ono ayitiriza okujjukira Allah nga tuvudde eno ku hadith oba tusooke nga tumuddemu katono ku hadith vaayo eri mu kuyingiza ejjana kati ate waliwo ebibala by'okujjukira Allah oba okuyitiriza okujjukira Allah nga tomujjukidde mu Ramadani mwokka n'ogendera n'okubeera ng'ojjukira Allah waliwo ebibala ebiriwaawo nga bwe tubijja mu kyafaayo kya Yunus ibn Matta. Yunus amiribwa ekyennyanja n'abeera mu kaseera akazibu naye yeyitirizanga kkoora Allah nambeera ya tasbih nambeera ya kujjukira Allah kusabbaha Allah tahmid tahlid abeera bukaseera subhanallah nga kujjukira Allah ne dhikr yayitiriza okwogera akaseera ako ejja mu Qur'an yagamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta teriyo asinzibwa mu bwennyini bwa kusinzibwa teriyo katonda asinzibwa teriyo asinzibwa mu bwennyini bwa kusinzibwa illa anta okujjako gwe subhanaka wayawukana Allah watukula Allah nkujjako bonna obujjolobera bonna ebitendo byonna Allah nkujjako ebitendo byonna ebirimu obukendeevu subhanaka Allah wayawukana subhanaka Allah gwasinga buli kimu subhanaka Allah tabaraka wa ta'ala oba onywezaawo nti buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala yakisinga yayawukana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-alim tayina kimufaanana tayina kyoyinza mumugeraageranya nakyo. Yunus ibn Matta n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti inni mazima ddala nze kennyini kuntu min adh-dhalimin mbadde mu bantu abalyazaamaanya oba abeeryazaamaanyiza. Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti lawla Yunus ibn Matta singa teri mu bamusabbihin mu bantu abajjukira ennyo Allah abatendereza ennyo Allah abasuuta ennyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala yali mukuumidde mu lubuto lw'ekyennyanja mpaka yawma al-qiyama. N'okushabulugana abakkiriza omuddo omukkiriza tokoma kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala fi Ramadan wabula obeera obuwangaziwo nga buli kaseera obeera ojjukira Allah buli kaseera obeera ojjukira Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti bali okutondebwa kw'ensi n'okutondebwa kw'eggulu okukyukakyuka kw'ekiro n'okukyukakyuka kw'emisana Allah yagamba nti la ayati li ulil albab abaddu abalina amagezi bwe balaba obubonero obwo ako nno kabonero eri abaddu abalina amagezi abange tusabe Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana atuteeke min ulil albab atuteekemu abaddu abalina amagezi abafumiitiriza ku Allah byakoze butuufu ne twongera okunyweza obwesigwa bwaffe mu Allah ne twongera okunyweza obukkiriza bwaffe mu Allah. Allah n'agamba nti birala ku bitendo bibalina ba ulil albab yagamba nti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman abo abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما بجكر الله سبحانه وتعالى قياما غبيبيد وقعودا وعلى جنوبهم غبجكر الله تبارك وتعالى أقاماتي قياما غبيبيد وقعودا غبتد وعلى جنوبهم إن وجكر الله تبارك وتعالى نمك غلميرا
omuddu agalamiddeko ku buliri bwe abeera sabbaha Allah subhanallah alhamdulillah gwayogerako yitako wammu wampeera malayika zo tezikowa kuwandiika bulungi bwa bigambo byoyogera ng'oyogerako Allah tabaraka wa taala okiba Allah subhanahu wa taala ne bw'omwogerako Allah tanyiiga wabula akussa bussa mpeera ayongera kukuwa buwi mpeera netunuya ebitonde obukendeevu bwange naawe nze omuddu okunjogerako oba gwe okwogerako nga ffenna feesi yeekabeeti ng'onyiiga ne Allah tabaraka wa taala gy'okoma okumwogerako n'okusembera gyali gy'okoma okumwogerako Allah tabaraka wa taala n'okudduukira mu bizibu gy'okoma okumwogerako Allah tabaraka wa taala n'okubeera omwagalo gyali gy'okoma okwogerako Allah tabaraka wa taala n'okujjula n'okujja mu kifuba kyo istihdaaru azamatillah ne Allah subhanahu wa taala okubeera nga ayingira n'abeera mu kifuba kyo ng'omuli ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abooluganda abakkiriza tuyitirize nnyo okujjukira Allah subhanahu wa taala omwezi ogwa Ramadan si mwezi gwokka mutujjukira Allah subhanahu wa ta'ala tusome adhikari ba'da salat oba ove waka jjukira Allah some dua oba oyingire waka jjukira Allah some dua oba oyingira akatale jjukira Allah some dua otuuse mu kifo ekipya jjukira Allah some dua oyambala olunaku bakujjukira Allah okujjamu engoye some dua ojjukira Allah ibada zonna zetukola kyova olaba obuwangaazi bwaffe bwonna omubaka teriyo kyogenda kukola mu busiraamu buno ng'okakasiza ddala nga si zambi era ng'okakasiza ddala kyogenda okukola ogenda kifunamu empeera okuggyako nga kiina eddua oba kiina olujjukira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa eddua y'okulinnya ennyonyi eddua olinnya trayini eddua olinnya mmotoka eddua z'ebidduka eddua y'ekidduka ng'olinnya ekidduka kyonna eddua weeri eddua abooluganda abakkiriza tutuule tuyige ebigambo byetukozesa mu kujjukira Allah tabaraka wa taala kubeera okujjukirako ng'ojjukira Allah kubeera okwogerako ng'ojjukira Allah tabaraka wa taala kubeera okusiriikirwako ng'ojjukira Allah tabaraka wa taala nga nabbi watugambye nti awwal mazima ddala abagenda okusooka okukoolebwa okuyingizibwa ejjana be baddu alladhiina yadhkuruuna Allah aba yahmaduuna Allah abaddu abatenezanga Allah subhanahu wa taala mu kyama ne mu lwatu asiriikiridde ati ajjukira Allah asoma Qur'an asoma dhikar ayina kyayogera naye nga kimusiimisa maaso ga Allah tabaraka wa taala abange yali embeera y'abaddu abakkiriza abatusooka hadithi ey'okubiri gyensomye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Sa'id radiyallahu anhu agamba nti kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam agamba twali ewali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala umbaka nababu nayagole bigambo mudu nagamba nti ayajizu ahadukum omukum an yaksiba kull yawmin alfa hasana nabi Muhammad sallama sahabo natugamba nti umbaka yabuuza nagamba nti kumwe kuliko yali asobola okufuna nga buli lunaku afuna empeera oba afuna ebirungi 100 buli lunaku hadithi eno tutwale nnyo ekigambo kino nabbi kyagamba nti buli lunaku teyagamba mu Ramadan yagamba nti buli lunaku mummwe kuliko eyali asobola okufuna nga buli lunaku ku akawunti ye y'emirimu emirungi nga bolowooza ebiseera ebisinga obwongo butegeranya akawunti zino ez'edduniya oyingiriza mmeka osevinze mmeka naye ng'okwate ku akira tolina kyosevinzeyo tunira nabbi zaabu gwawa umma ono gold eri abaagazi b'ejjana omuddu ayagala ejjana tayinza kuva ku hadithi efaanana bweti nga tagifunyemu kyakuyiga illa man safiha nafsahu naye Sa'id agamba nti omubaka kyava ababuuza abagamba nti abange kummwe kuliko asobola okufuna nga buli lunaku akawunti yeeyo ku akhira agyongerako empeera 100 agyongerako ebirungi 100 fa amma man thaqulat mawazinu Allah tabaraka wa taala agamba nti oyo yenna anajja minzaani ye ng'ezitoye emirimu emirungi fahuwa fi 'ishatin radiya kwesiima kwerere ate wa amma man khaffat mawazinu yenna anajjanga minzaani ewewuse temuli miwulenge temuli mirimu mirungi ewewuse amazambi ge mangi emirimu emirungi tekuli yagamba nti omuntu oyo fa ummuhu hawiya maama we muliro ffenna tukakasa twava mu mbuto z'abamaama baffe kikulaga nti ogenda kuyingira mu lubuto lw'omuliro oluganda bakkiriza tusabe Allahu tabaraka wa taala ataasa naye mu kubigenda okuzitoya minzaani yaffe nabbi atuwagaabuwa omuddu abadde ajjukira Allah mu Ramadan abange genderera n'okujjukira Allah agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekummwe waliwo asobola okubeera nga buli lunaku ku akawunti ye y'emirimu emirungi ayingizayo ebirungi 100 si 10 si 10 100 basahaba ne basiriikirira nga bunene bungi bwampeera
na buzito obubeera bugenze ku akawunti basahaba kyaba bamubuuza oba atugamba nti omu kubaali mu lutuulo olwo fasa'alahu jalisu omu kubaali batudde mu lutuulo olwo kyava abuuza omubaka Muhammad sallama namugamba nti kaifa yaksibu ahaduna alfa hasana omubaka muffe omuntu ayinza atya okufuna empeerezo balabe bungi bwa mpeera nawa gye zigenda zino ze boogerako si ssente zigeze ku akawunti yo mu banka zino ze boogerako zigenze ku akawunti yo ku akhera gy'ogenda okusinkagana leero oba enkya akawunti yo ey'oku akhera gy'ogenda okusinkagana leero oba enkya kasita onaavaamu omwoyo togenda kuba na chansi yonna eyongera ku akawunti yo byogenze nabyo byogenda okusinkagana Allah tabaraka wa taala naye tunulira ekinene nabbi kyasibira ummeeno kyasibira omusiibi kyasibira omusanze kyasibira yagenze mu umra mu Ramadan omubaka akugamba basahaba bamubuuza nti omuddu asobola atya okuyingiza asobola otya ku akawunti ye okwongerako empeera okwongerako ebirungi 1,000 omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sahaba atugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti yusabbihu 100 tasbiha yagamba nti omuddu okubeerawo n'asabbaha Allah n'agamba nti subhanallah 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 atendezebwa Allah amatenda amajjivu ga Allah amatenda amajjivu ga Allah subhanallah wayawukana Allah ng'ayogera ekigambo ekyo n'akyogera emirundi 100 n'akyogera emirundi 100 n'akyogera emirundi 100 nabbi n'agamba nti omuntu oyo fayuktaba lahu omuntu oyo awandiikibwa fayuktabu lahu awandiikibwako nga afunya oba awandiikibwako singa awandiikibwa ku akawunti ye bamuwandiikako ebirungi 1,000 ekigambo subhanallah tekikwetagisa kuba nti wasomera Madiina okukyogera tekikwetagisa kuba muwalimu w'amaanyi nnyo mu ggwanga tekikwetagisa kufuna wudhu tekikwetagisa kubeera nti olina wootuuse mu imaani nga gwe gy'olina teri yagyina ku kyalo tekikwetagisa kubeera nti oli mulungi nnyo mu Lwarabu subhanallah subhanallah yagamba nabbi oba atugambye nabbi nti ekyo kyogera emirundi 1,000 ekyo olukyogera emirundi 1,000 bakuwandiikako ebirungi 1,000 la ilaha illallah tunulira obulungi bwa ummeeno tunulira olwagala Allah tabaraka wa taala lweyagala ummeeno tunulira ekyengera ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kyeyawa ummeeno la ilaha illallah salawatu rabbi wasalamuhu alayhi Allah tabaraka wa taala ayagale asiime aseebinga n'emirembe ku mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusibirira entanda egenda otusembeza mu maaso ga Allah nga tusiimiddwa agambye nti omuddu ayogera ebigambo ebyo emirundi 1,000 emirundi 1,000 ye Allah akuwaamu 1,000 oyogera 1,000 ye Allah n'akubisaamu n'akuwaamu ebirungi 1,000 nga lwe lugenze ku akawunti yo abange tebikomaawo ate hadithi eno gyeggweredde tuwulirize gyeggwera n'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omusajja no bwe bamala omuwandiikako 1000 hasana bamuwandiiseeko ebirungi bamuwandiiseeko empeera bamuwandiiseeko ebirungi ku akawunti ye 1,000 Allah subhanahu wa ta'ala takomaawo n'amuwa ne kino n'agamba watuhattu anhu 1000 khati'a era omuntu ono watuhattu anhu 1000 khati'a nasangulwako najjibwako amazambi 1,000 hadith eri Muslim teriko yadde hadith eri Muslim atugambye Allah takoma kuwa bire 1,000 ati atakwongera ekirala naga nti nakwongera nakujjako n'ebyonoono amazambi 1,000 kullu ban adam khata nze naawe tuli mbaddu abasinga okusobya Allah tabaraka wa taala naye yagamba omusobi omulungi yeenenyereza Allah geno gegamu ku makubo agagenda otutuusa ku kusanyibwa Allahu tabaraka wa taala abuluganda abakkiriza Allah subhanahu wa taala ayagadde ummeeno Allah subhanahu wa ta'ala akwagadde nanga njagadde ennimi zaffe tannazisiba nga toyinza kuva mu kigambo ng'oliko oxygen yitiriza nnyo kugamba subhanallah emirundi 10 tunira olwogera lwetwogerera omupiira abakyala olunyumya lwe banyumya bufirimu bwe balaba abaana olunyumya lwe banyumya history gwe basoma abaddu lwe banyumya olunyumya lwa business nfunira wano awo sente zaganye capital yabuze container yange tebannagita katemba afaanana bwatu abaddu aboogereza
tunuyo obudde bwe tumala nga twogereza n'ebigambo bye tukozesa obudde bwe tumala nga twogereza n'ebigambo bye tukozesa wamadhalika ogenda okumala obyogereza omukazi n'aggaana tofunyeemu omayiza onakuwadde ebigambo yogedde bingi sibagaana kwogereza mbitegeere bulungi naye balansinga olulimi lwo abange ejjukira nnyo allah tabaraka wataala yagamba nti fadhkuruni adhkurukum munzijukire nange ngenda bajjukira ate ne bweba tomwojjukidde allah ye allah takwerabira naye luno olujjukira lwoba omujjukidde akujjukira olujjukira olulungi olujjukira olusinga okubeera olw'ebbeeyi allah okujjukira nga akujjukidde bulungi wabawo allah subhanahu wa ta'ala olwogera lwakwogerako ng'akwogerako olwogera olusinga okubeera olubi ng'akolerera kwokya allah subhanahu wa ta'ala ataasi nosha oluganda abakkiriza tuyitirize okujjukira allah byetwogedde bingi ku nnimi zaffe tuwaanya abasambi b'emipiira tuwaanya abazannyi ba firimu tuwaanya abambadde tuwaanye n'abayaaye tuwaanye abaddu abatutegera mu dduniya ebyobufuzi omuddu akaayanira NRM n'akayanira FDC n'akayanira go forward n'amala eddakiika 3 ng'eddakiika eza 3 singa badde agamba subhanallah 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 la ilaha illallah omuntu oyo wali badde tewali wamukwata mu kujjukira allah tabaraka wa taala olujjukira lw'abamujjukidde eddakiika z'amazenga ali mu politics nosha buluganda abakkiriza ennimi zaffe ziddeyo zifaanane ennimi z'abasiibi nga bwe zibadde ezijjukira allah tabaraka wa taala zino ze dhikiri oba eno yokka infact nyinza n'okkoonako olw'obufune bw'obudde naye ng'azikaali nyingi nnyo ebigambo bingi nnyo byetuyinza okwogera nga bitusemeze eri allahu tabaraka wa taala naye hadith en tugiseeko ebirowoozo hadith en esembyeyo mbaka atugambye nti omuntu okugaa subhanallah 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 beera mu training nga kyoyogera beera mu nnyonyi nga kyoyogera beera mu taxi nga kyoyogera oli mu jjaamu kyoba oyogera beera ku bodaboda kyoba oyogera yagamba nti omuddu bw'ayogera ekigambo ekyo emirundi 100 allah subhanahu wa ta'ala atamuwamu ebirungi 100 n'amusangulako n'amazambi amatonotono gali ga kabair geetaaga tawbatan nasuha naye gano amatonotono ate nga nabbi yagamba Aisha oba mu hadithi Aisha atunyumiza ti nabbi yatugamba tetunyoomanga ezzambi lyonna tonyoomanga ezzambi lyonna butono tugamba nti lino ttono gagenda gakuŋŋaana oyinza okuganyuma mu butono bwago ne allah okuyamba obuyambi n'akuggyako amazambi 100 allah n'akuggyako aba oba owewuliddwa yawman qiyama nobwe kityo tuyitirize ebigambo bino ate okujja ku qiyama ng'olina amazambi amatono 100 olowooza ganaaba genkana gatya tolabayo olusozi awo ka erigoni k'amazambi nabwe kityo naye twegendereze tuyitirize ebigambo bino tebikwetagisa kubeera nti olina wudu tebiteegesa kubeera nti obula wonna wooli provided ng'ekifo ekyo ky'olimu kikkirizibwa okubeera ng'ojjukiramu allahu tabaraka wa taala beera mu baddu abajjukira ekitiibwa allahu subhanahu wa taala ennimi zaffe abange tubeere nga abaddu abasiibi babadde tubeere nga tujjukira allah akaseera konna tubeere nga tukubirizigana okubeera nga tukola emirimu emirungi egitusemeze eri allahu tabaraka wa taala gubadde omwezi gwa ramadan nga mwezi oguteekateeka butya bwe tulina okuwangaala oba butya bwe tulina okubeera nga tweyisa obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo allah subhanahu wa taala atulabidde mu quran yagamba nti abo ulul albab bannanyini magezi bajjukira allah subhanahu wa ta'ala yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda bajjukira allah nga bayimiridde nga batudde nga beebaseemu aliko ku buliri bwawo yeebaseemu kaawo mu ntebe abeera ajjukira allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim ate yagamba nti yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard bafumintiriza nnyo obwongo bwe buli kaseera babeera batunulira nnyo olutonda allah lwatonze السماوات والأرض وتنا الله الواتون زقولون يسي إلى ما يزبك كسانت ربنا مزم الدلاء ومنزوح في الله ما خلقت هذا باطلا ألا بن توابيتونا ومزنيو وبيتونا توابيتونا ومزنيو شكولاغا تيابد وبينا مغز بك كسد الدلاء الله يتون دي بينتو يبيونغاينين سونغ الواتشا بيتونس ngezimu ku nsonga Allah lwaki yatonda ensi eno n'eggulu abange tumutegeere inana abatamutegedde agenda kuyingizibwa omuliro agenda kuyingizibwa omuliro jahannam era abakkiriza bano ba ulul albab bwe balaba obubonero bwa allah ne bamutendereza eri mu kumujjukira bagenda okumaliriza ebigambo bye nga bamugamba nti rabbana tukusaba allah subhanahu wa ta'ala subhanaka faqina adhaba annar tukusaba allah ottaasa omuliro allah yenna innaka man tudkhilin
innaka man tudkhili an-nar faqad akhzayta allo yenagona bo yingizo muliro mazimo gena kubeera omuswaziza wama lidhalimin min ansar mazima ddala bali azamanya oqiyamata bayinayo mutaasa yenna awulugana abakkiriza tumujjukire Allah tabaraka wa taala bingi Allah bejjetu mariya bingi Allah bejjetu kolera tubeere mu ulul albab abaddu abajjukira Allah nga tebamujjukira mu Ramadani mokka Allah yabatenda kuba na magezi bonna kaseera kawe kubeera kujjukira Allah tumujjukire Allah tabaraka wa taala olujjukira ombaka tusibiridde ebigambo ebyo tubyekwateko biidhnillah tabaraka wa taala tujja kudda maaso ga Allah obuulyawo nga tuli mbaddu abasiimiddwa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh